President waffe agoberera nnyo Martin Luther. Martin Luther yali wa mirembe. Malcolm X yali wa kibuli. Kati bana Uganda Malcolm X yali agamba nzita nange nkutte. Yani? Malcolm X. Be bana Uganda. Malcolm X bana Uganda. Martin Luther ye Kyagulanyi. Kyagulanyi agamba nti ya ayagala akolesa mateeka agende mini procedures agende mitenda ku mitendera. Naye Malcolm X agamba nzita nange nkutte. Nzitira omuntu wange nange nkuttira owo. Ate si Kyagulanyi. Kyagulanyi wa Martin Luther ngamba mirembe bankuba mubaleke ye Yesu Yesu babamu batandika omukuba Simon Peter navo nasalako omuyali omukuba okutu namugamba leka kutukuzeeko oyo kyakola takimanyi ekwanga matulanga mu campaign olumu nga batukisira ne bamusalako ne tuvaayo ne mujiraawo nagamba nedda mubaleke bakole kye baagala ensi balaba. Just matter of time era bana Uganda mbere bagumu tekiri mu bbanga kigenda bwatuka omwana akabenga ayita nyina timama nyabo nga Uganda ekuta omuliro nga buli omu celebrating kyayagala nga buli omu bagamba kiwedde lujja kucha esawa musawa obudde mu budde anytime from now ate nkibaka kasa nkigenda kucha before 2026 abamuje basuubira neffe 2026 tugenda kwagalazinga kalula akaffe ngorode ngono amaze kwata mu ekintu onagajja kuba yagenze dda ugambye okujjako dictator tekiriko nti mpulira bana Uganda bagamba complaining ate matulimba bichi mu baganda bana Uganda mugume ekisookera ddala state tekyebaka ekyokubiri tewali musirikale asasulwadde n'ekikumi bino byenkugamba mbiyinako bwino kubanga abasirikale bakyali baffe bakugamba bannange kuva January tetufunanga de musala tekakyajja bino bijjawa bas naffe nga bwe batubega naffe tubabega kubanga boyagala kujjako government ono nawe ofuna mu bobega naffe tubabega nga bo batubega gwa manyi Sky Soljah asulawa asula makindi tulina omugobera kagere ku kagere kati naffe nga naffe bwe tumanyi nti gwe gwatta abantu gwanyigiriza abantu naffe tumanyi osulawa no gwasimwe gwe yakulira okubatiya gasi gwe RDC wekayunga gwali mukulira okuwamba abantu b'NUP gwali mukulira okubaka osulawa family eriwa tuginonye tubalabise kubanga fresira kye tukola kyama just kuteeka kifaananyi kyo ku social media tubagamba bannange omutemu yono teri mulala kufuna kifaananyi kyo kyokka natya kati kandiho bamusamoninze kulw'ebikolobero byakola ne babale nange simumanyi namutegeddeko olwo nti yakulira semwaye yani gene mayo government ayimbo anytime bonna listi yawe bonna tebasuka nganze bwe bangamba tisuka kambane wakiso ati nange bantekako envubo sikirizi bokusuka kambane wakiso kati nabo tebasuka East Africa neyo walabu yabwe eyo banga walabu bote bagala kumanya bya politics tebasuka wao era abana babaso bagabana lwakise mu kitane tugenda ko mu America ate bayitewa Europe yona yabatekako envubo kubanga batemu ICC sibe banoonya Museveni yekoni seba munonya buli lunako ninga galo gaba batoti koni taliyo ate jali okay sibanyi musajjo no gwenna byayogera bina bisoma byafaayo ki abijjayo kubanga empitu byayogera si byangu naye tukola disclaimer nti bino ebiva mu kamwa k'omuntu nyinga kuba tukyaza sote biba byaffe obane management no bagita good talent yo pya subscribinga tuba tugenda bugenzi mu maaso n'emboozi eza omukulu ono kicho yinzo kwagala ogamba abantu ekisembayo Sembayo bana Uganda Sky Soljah ekisembayo Sky Soljah wa Bobi Sky Soljah Uganda Sky Soljah Bobi ekisembayo kyenso bagamba gaddala abana Charlie Mpakeni Charlie Mpakeni ekisembayo ddala kyenyendo bagamba bana Uganda bannange tutukire wamu oboli mugundi ki oboli muyimbi oboli muzanyi wa katemba oboli ki oboli mulimi oboli mulunzi oboli musuubuzi oboli ki oboli muzanyi wa mupiira tutukire wamu ngaffe bana Uganda tugate force kubanga kino tewali muntu mulagenda ajja kutulwanirira gwe bosirika tewali muntu agenda kuvaya kulwanirire kubanga fena tunyigirizibwa kye kimu tebagenda gamba nti ate katunyigirize Sonko yeka katugirize Sky yeka kino kikyaffe era bana Uganda mwena aliye Kasese aliye Fort Portal aliye Hoima aliye Mubende aliye Masaka aliye Kalamoja aliye Jinja aliye Guru aliye Kotido aliye Malacha benna tutukire mu baganda bange tubanje dembe lyaffe tubanje obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Center mu buwanguzi bwaffe bwa bana Uganda fa abalonda
tubanje eddembe lyaffe mu bulungi tusoke tuli banje mu bulungi bwe bagaana tuli banje ne mu bubi tustukire wamu ffenna ate temugwamu maanyi tuli ku step esembayo kati bala nti obuuka mwala kubanga nze ndi ghetto youth nti kati oli kubuuka mwala guno omunene osuuse kubuuka buno obutono kati guno omunene ogusembayo otuuke wali wolaga mu comfort zone kati bannayuganda bavubuka bannange mwenna eno essaawa tewali kulanga kula tebabatiisa nti ate gwe bonookola kino nti bonooyambala shati eriko Museveni is naked bagenda kuno tewali agenda kunoonya olina eddembe kubanga constitution ekuwa eddembe lyokola buli kimu kyoyagala mu article 23 ekuwa eddembe lyo mu article 29 ekuwa eddembe lyokwekalakaasa mu mirembe watulaga obutali mumativu peacefully mu article 29 5d werikuwera mu article 23 ekwedembe lyokuva ku kyalo ekimugende abantu badde batiisa kati ngaffe batugamba mbu tetulina kusoka kampani wakiso nenga kola kigenda bwatuka lwa Katonda n'ensi yange Sky Soljah Uganda awangale nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tetunaba kubanga tuggalawo tumaliriza ddala Kyagulanyi mwagala kyenkana ki bwe batugambye gaba percentage Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bwebanga percentage oyinza mwagala kyenkana ki sookera ddala nze kati ye fada muyita fada father father mu Jamaica nga bedi tato father mu Jamaica bera father kati ze muyita fada kisookera ddala singa teyajja singa nange Sky era singa nkyali bwento singa era nkyali bwento nga bwe nali olina kyoganche wenyumirizaamu ina kyene nyumirizaamu kisookera ddala Kyagulanyi yajja naffe abaali eyo wansi bannyama yalonze omusajja gubazale ekakumira atakulidde Kampala ensi nentegeera kulwa mazima genjogera kulwanga nze Kyagulanyi kisookera ddala kyemwagalako bw'asalawo ekintu kyekyo kiba kyekyo yatuvaawo natuzibula amaaso fena nagamba bannaye baali babalimbalimba naye nga yali yatuzibula dde amaaso nga kyebase nga yabiyimbako negana ne bagaana yabiyimbako nayimba ku geto nagamba wano bwe mwegonza mujja mu geto ne mutusaba obululu mwapa basula mu geto bagagga nammwe tebalonda kubanga tebalina biseera nga ffe ab'omu geto olubawo obululu mwerabira geto mufiisa geto nabiyimbako nga tebabiraba nakuba situka tutambule nga tebabiraba nakuba tugende tulonde nakuba olutebo twawula nakuba muganye bitegera nagamba kajje mwagenda mu parliament era ne bagaana nakisaba maloboozi era ne gagaana nagamba katika yerumbire yakugamba ye lwaki temulabira ku Mandela yafika kimu natta bendera era Kyagulanyi tugenda kujjako dictator anytime from now agire kimu nawo oberenga agenda kwendoosinga ave agambe Sky Soljah fuga emyaka 5 kwendoosinze yakite yayinza n'obutakimalayo kisanja kye ekikulu kya kukyusaamu ye agala kukyusaamu ogwo omutwe gwa stove agujjeko tufune gaasi naffe kubanga stove yeriko twagala tuve ku mulembe gwa stove gwa tadooba tudde ku gwa gaasi n'amasannyalaze tuvola Robert Kyagulanyi Ssentamu buli mwemba nsaba nteeka mu ssaala buli lunaku era gwe neebaza buli lunaku Katonda bale muleeta bale muwangaaza kubanga bannayuganda buli kyomanya buli lunaku bannayuganda bazibuka amaaso ate buli lunaku state eyongera kutya. Okay. Banywanyi tubadde ne Sky Soljah Kyalimpa Ken aka Sky Soljah nakora tumusanze wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekamo kya Stroke of People Power otusinkanye n'omukulu ono tunyumizaamu emboozi nga bwe mujiwulidde emboozi badde mpanvu ddala. Tugenda kubanga twongera okubawa abantu bangi ab'enjawulo okuva ddala mu side eno abaana abali mu struggle ng'egye batambuzaamu ekintu nga byatambula byali bitya paka gye byakola ki agye byakutuukira wano lunaku lwalinyinza obutasukkawo mubeere bulungi.